bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana bakatonda omweno mungi mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Teweerabira tuli mu wiiki zino omusanvu ez'okudda obujja. Ebyokuyiga ebyenjawulo Mukama byateeseteese okuyita mu baddu be bizze bibuulirwa okuyita ku 3ABN TV. Njagala kusaba gwe awulaba ebigambo bino eri abiwulira, tweweeyo nnyo okubiwulira, Katonda asobole okukyusa obulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo. Nga bwe tuzze tuyiga kutandika ne wiiki eno nga bwe yatandika, twalaba ti ekiseera kye tulimu biseera bya nkomerero. Okusinziira ku bubonero buliwo leero, bw'oyogera ekiseera kye tulimu kya kunyeenyezebwa eri abo abeewaddeyo okuwuliriza ekiyigiriza enkyamu, eri abo abeewaddeyo obutawulira kigambo kya Katonda nga bwe kiyigiriza, abeesuulireyo ogwannagamba mu kusoma Bayibuli nga bweyigiriza. Twalaba nti ekiseera si kiwanvu, bayinza okuba bakyaliwo leero naye nga bali mu mbeera ey'okunyeenyezebwa oba ey'okuweewebwa. Twalaba mu ngeri y'enjawulo engeri etteeka lya Sande gye ligenda okuteekebwawo, era ne twetegereza Katonda engeri gy'agenda okuwamu enkuba ey'oluvannyuma, n'engeri obubaka bwa malayika owokusatu bwe bugenda okubuulirwa. Buli muntu yenna gy'ali ategeere era amanye, wabe nga tewakyali kyakwewozaako. Olunaku olwaleero bwe twali tumaliriza ku makya, twayize nti tuli mu kiseera eky'okuteekesebwako akabonero. Ku Bikkuliro essula y'omusanvu yategeeza luli, yategeeza ku makya nti bwe weetegereza leero, Katonda ali mu kukola ekisoboka okulaba nga abaddu be n'abazaana be nga tebannateekebwa nga tannawa buyinza eri amaanyi ag'okuzikiriza, akyataddewo akalembereza eri abantu be basobole okuteekebwako akabonero. Olunaku olwali akawungeezi kano mu ngeri y'enjawulo, twagala kwetegereza ekiseera ng'ekiseera ekyekisa kikomye, close of probation. Mu Kubikkulirwa essula ya 22 olunyiriri olw'11, Bayibuli bweyogerera ebigambo bino agamba bw'ati. Bayibuli egamba nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola eby'obutuukirivu, nti era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Erinnya lyange nze Sempiira Martin, omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe okuva e Namasuba area, najja Nankumbi district. Njagala kusaba gwe nange twewombeeko olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu, tukwebaza kubanga n'akawungeezi kaleeri osiimye okwogera gye tuli. Saba ne mu kiseera kino kyennyini tugenzemu ekyokuyiga ekigambo kyo, okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe. Ebigambo byonna bye tugenda okuyiga leero bisobole okuzimba, okukubiriza, okutunenya, okutusembeza ku ntebe yo ey'ekisa n'okusaasira. Ogulumizibwe Mukama ow'ekitiibwa, oyogere naffe ne mu kiseera kino kyennyini ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, ameena. Bwe weetegereza ebyafaayo kutandikira ddala mu kitabo kya Lubereberye, ojja kukizuula nti Katonda azze ayoleka ekisa eri abantu be. Ojja kulaba nti weewaawo ne mu biseera eby'amataba, Mukama teyayoleka biseera na nnaku za mwezi, eryato lino we lyali ery'okuba nga lyakuggalwa. Naye bw'onaasoma mu kitabo kino ekya Lubereberye essula y'omukaaga olunyiri olwokusatu, Bayibuli egamba Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Mu kiseera ba Bible archaeologists bwe bategeereza nti ku nsi kuno kwaliko abantu masekkati ga biliyoni 2.3. Mu kiseera ekyo Mukama ng'awadde Nuuwa okuzimba eryato, okukowoola abantu bangi bajje gy'ali. Eryato teryali lyakubeerawo nga liggula ebbanga lyonna. Enkuba Nuuwa gye yayogerako yali egenda okutonnya, ng'edifayinga sayansi w'ebiseera ebyo, ekiseera kyatuuka basawo n'onnyabo n'etonnya. Newankubadde ekisa kya Katonda
kirungi era weekiri. Katonda takyuka, naye yali ataddewo ekkomo eri abantu be kwe baali bagwanye okumukkiriza bayingire mu lyato. Kyavudde agambye, Mukama n'ayogera nti omwoyo wange taawakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Kitegeeza ebigambo bino bitulaga nti bbanga ddene gwe nanga bawulira ebigambo bino, Mukama alina engeri gy'ajja ayogeramu naffe nga bwe yayogera n'abantu bano abaaliwo mu biseera ng'amataba tegannabaawo, ng'abalumiriza abakubiriza okuyingira mu lyato n'okuwulira obubaka obw'omuddu we Noowa, naye abasinga obungi ne bamusekerera. Era omusajja agudde eddalu talina kyatugamba, ebyayogera abijjawa? Ye Mukama yamusanze ku mutiiki n'ebirala ebiringa ebyo. Ne beesanga nga newankubadde oluggi lwasigala luggule okumala wiiki nnamba, bassebo nanyabo tebayingira, era enkuba n'etandika okutonnya ne bazikirizibwa. Bw'onaaba weetegereza mu kyasa ekirala, Mukama engeri gy'ayogeramu eri eggwanga lya Isirayiri, bw'onaasoma ekitabo kino ekya Yeremiya essula 15:6, Bayibuli egamba nti ogaanyi bw'ayogera Mukama, ozza ennyuma, kyenvudde nkugololekerako omukono gwange ne nkuzikiriza, nkooyo okwejjusa. Mu Luzungu agamba, thou art gone backward. Therefore will I stretch out my hand against thee and destroy thee. I am weary with repenting. Eri eggwanga lya Isirayiri, Mukama bwe yawa eddembe ng'asindise bannabbi bangi, ng'asindise bannabbi ab'enjawulo okubita mu byasa eby'enjawulo okujja gye bali basobole okubalabula olw'okuteekateeka ekkubo n'okudda eri Mukama, n'okusobola okuba nga badda obujja nga beenenya. Abamu ne babatta, ne babazikiriza, ne batabawulira. Abamu ku bo bwe tusoma ebika bya bannabbi, tulinamu bannabbi abaweereza mu ggwanga lya Isirayiri ne mu Buyudaaya ng'ekiseera ky'okugenda mu busibe tekinnatuuka. Waliwo ne Mukama yaboolekereza ne bannabbi mu nsi eno eya Babulooni, ne bwe bwavaayo n'asigala nga basindikira nnabbi. Ne bwe yabasindikira Yesu basobola onyama Abayisirayiri tebaafaayo kumanya, baakomerera mukomerere era ne bakulemberamu embeera y'okukomererwako ku musaalaba. Naye ebigambo bye tusanga mu Yeremiya 15:6 bitugambye nti ogaanye bw'ayogera Mukama, ozza ennyuma, kyenvudde nkugololerako omukono gwange ne nkuzikiriza, nkooyo okwejjusa. Mukama bwe yabbanga lino lyonna nga liwadde abaana ba Isirayiri, ng'alowooza nti bajja kwenenya, bajja kwekuba mu mutima bw'abasindikira bannabbi eb'enjawulo abaweereza n'okusoomoza okw'enjawulo n'okugezesebwa okw'enjawulo, n'alowooza nti mu kutegeera kwabwe bajja kwayo obulamu bwabwe eri ye bamuweereze badde babeere abantu balamu. Naye mu ngeri ey'enjawulo tulaba nti abaana ba Isirayiri tebaasiga okusasula Katonda, ne bwe yasindika omwana we baasalawo okumukomerera na kumuzikiriza ku musaalaba. Ne Mukama agamba nti nkooyo okola ki? Okwenenya. Eri ggwe nange olunaku olwaleero bassebo banyabo, Bayibuli etegeeza mu kitabo kya Makko essula ey'e13 olunyiriri olwa 3:3, Bayibuli egamba nti mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituukira. Bayibuli eri ggwe nange abawulira ebigambo bino leero, nga Mukama bazzaawo omukisa eri abaana ba Isirayiri, nga Mukama bwe yawa omukisa abaaliwo mu biseera by'amataba nga tegannabaawo. Ne mu kiseera kino njagala kutegeeza mu ngeri ey'enjawulo, Katonda atuwa omukisa okwenenya ebibi byaffe, okukomawo gy'ali, okudduka enkwe z'omulabe Sitaani, okulwanagana ne Sitaani ne tujeemulukira Katonda n'asobola okututaasa. Ebiseera bino ne ku mulembe gwe tulimu leero, bangi balowooza nti Mukama tasobola kuzikiriza bangi. Bangi balowooza nti weewaawo yafiiririra bonna, era ne balowooza abasinga obungi tikitegeeza nti ofa y'okulokolebwa eri buli omu. Kituufu ebigambo ebiri mu Yokaana essula ey'okusatu 16 bigamba nti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo bw'atyo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, naye kondisoni eri awo yakumukkiriza. Bwe tukkiriza Yesu ono bassebo bannyabo, biri ebiti bibiri ggwe nange mwe tugwanye okumukkiriza. Tugwanye okumukkiriza ng'omulokozi waffe number 1, tugwanye okumukkiriza mu kiti ekyokubiri number 2, okumukkiriza nga ye Mukama w'obulamu bwaffe. Ruba nga tukyali mu kkanisa leero ne mu nsi nga tulowooza mu ngeri emu oba endala
nti Yesu yatufiira ffenna twalokolebwa, teriiyo wa kuzikirira. Mutegeere mumanye ti enjigiriza efaanana bw'etyo erowoozesa abantu nti Yesu bw'anaakomawo mulundi ogwokubiri ababi bajja kuweebwa omukisa okwenenya. Njagala okitegere okimanye. Buganda banyinaza mpuliriza. Sitaani kyava asize mu bantu leero ezimu ku njigiriza ensaamu n'obulimba okubalowoozesa nti kubanga Katonda yafiira bonna nti bonna baakolokolebwa. Oba okoze eki, oba weeyonoonye otya, oba otambudde otya. Naye mu ngeri ey'enjawulo njagala okukutegeeza Bayibuli nga bw'etegeeza mu kitabo kino ekya Peetero essuula ey'okusatu olunyiro lw'omwenda agamba nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalabe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. Ensonga lwaki gwe nange oba oli awo ntegedde sempiramu bwa sempira bwange ti ensonga zange nnyina bbiri, lwaki Mukama kyampadde omukisa okubeera omulamu? Nga Mukama bwe yatuma nnabbi Isaya agenda agambe Keezekiya ateeketeeke ennyumba ye kubanga agenda kufa, nange ntegeeredde ddala kyensonga lwaki nkyali mulamu leero kwe kubanga Mukama akyalina by'ayagala ntereeze. Ekyawandiikibwa kivudde kigamba nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalabe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okukola ki? Ensonga lwaki gwe nange leero lukyaliwo kubanga abatukuvu abalinga Enoka bassebo nnyabo bwe baatuukira n'abatwala mu ggulu. Zimu ku nsonga lwaki gwe nange abaliwo leero. Mukama akyatuwadde obulamu okubeera abalamu. Mukama akyatuwadde omukisa okuba nga tukyaliwo, kwe kubanga atuwadde mukisa kwetereeza, kweteekateeka bye tutaamanya, bye tutaategeera tusobole okutwala omukisa leero okubitegeera n'okubiteekesa mu nkola. Mugenyi mwina zampuliriza akawungeezi aka leero njagala kutegeeza ensonga lwaki owezezza emyaka egyo gy'olina leero, oba 19 oba 20 oba 14 oba 17 oba oyina 8 oba oyina 6 oba oyina 7, Mukama akuwadde buwi mukisa ogwo okusobola okuba nga weetereeza. Toyina kya butuukirivu ky'okola kusinga ku balala, naye atuwadde omukisa ogwenkanidde awo kubanga okuyayaana kw'omutima gwe kwe kulaba nga ffenna basitero bannyabo tulokolebwa. Bayibuli bw'onaaba ogisomye ojja kulaba mulimu engeri za mirundi ng'esatu gwe nange gye tusobola okweggalirawo ekisa Mukama ky'atadde gye tuli, era ng'ezimu ku zo gye tusanga mu kitabo kino ekya Matayo essuula ey'e12 olunyiriri olwa31 n'olwa33 nti newankubadde ekiseera ekyekisa mu final stages tekinnabeerawo, naye ekikyo n'ekyange bisobola okukoma leero singa tukola ekibi ekitasonyiikika. Mu kitabo kino ekya Matayo essuula ey'e12 olunyiriri olwa31 Bayibuli egamba, kyenva mbagamba nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'ekyokuvvoola blasphemy, naye okuvvoola omwoyo tekulisonyiikika. 32 kyava agamba buli muntu alivvoola omwana w'omuntu alisonyiyibwa, naye buli muntu alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa, newankubadde emirembe egyakaakano newankubadde emirembe egigenda okujja. Lwaki Bayibuli egamba nti ekibi kino oba ekyokuvvoola omwoyo tekigenda kusonyiyibwa? Bw'onaasomako ewala mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka olw'omwenda Bayibuli egamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima okutusonyiwa n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Ekikulaga nti ekibi kino kyayogerako ekyokuvvoola omwoyo si kika kya kibi, naye diguri kwe tutuuka mu mbeera nga Mukama azze ayogera naffe. Gamba ku bwenzi, azze ayogera naffe, yogera ku bubbi. Abamu kufa okulimba twakufuula kwa bulijjo, twogera amazima olunaku lumu lwokka mu nnaku 7 nga ye Ssabbiiti yokka. Njagala kutegeeza mu kukola ekibi ekyo oyinza otuuka ku diguri ey'okuvvoola omwoyo nga mweyandikuyambye ggwe nange okwenenya n'okwatula ebibi byaffe, kondisoni Mukama gy'atuwadde ey'okusonyiyibwa ebibi byaffe ne tukola tutya ne tugivaako. Era njagala okubategeeza basebo n'abanyabo nti obulabe bwe buli mu kutegeera amazima. Amazima gano galinga bw'oteeka ebbumba ebbisi wansi w'omusana.
amazima gano galinga bw'oteeka omuzigo wansi w'omusana, eri ebbumba likaluba, eri omuzigo gujja kusaanuuka. Kati mu ngeri ey'enjawulo, singa amazima ga Bayibuli ogategeera n'otagateekesa mu nkola, oba weetadde mu bulabe oba okkaluba omutima. Manyi mugano nyina zampuliza wali otezeeko alamu isukka mu 6 ng'olina gy'oyagala okukeera nga weebasereete. Naye emikisa gy'okusuba okuwulira alamu ey'okubiri oba ey'okusatu giri waggulu nnyo. Singa alamu esooka ogisinuuzinga, singa alamu esooka ogijjako. Mu mbeera efaanana bw'etyo, Mwoyo asigala ayogera naawe, naye omutima gwo nga gwakaluba. Mukama ne bw'anaayogera atya naawe nga tosobola kuwulira, ebigambo tebikyakufumita, tebikyakola makulu, tebikyasobola kukugasa. Be bakugamba abooluganda bakwetayiddeko emirundi egiwera. Omukadde b'ekkanisa ze, omudinkoni yasooka okujja n'omusumba yeesitukidde, ne konfulensi n'ekuyita, boogera naawe wa Luganda. Bw'otuuka awo ng'omaze otegeera byonna, bw'oba omutima gwo tegugonze mu ngeri ey'enjawulo, ojja kwesanga gukalubye. Mwoyo ono gy'akoma otukolako mu ngeri ey'enjawulo ne tutamuwuliriza, eddoboozi lye gye tuli lyeyongera bweyongera okukenda. Kitegeeza tosobola okubeerawo leero, naye olw'embeerayo, olw'okubanga mwe bulijjo tomuwulira era toteekesa mu nkola, n'obanga gwe kennyini weesala ku kisa kya Katonda olw'okkola ekibi ekitasonyika. Kubanga Mwoyo yatuyigiriza, Mwoyo yatulumiriza, Mwoyo ye muluŋŋamya, Mwoyo yategeeza nti kino sempiira ky'okoze si kituufu, otwaze okwenenya. Ate nga okwenenya ye kondisoni gyo nange gye twetaaga olw'okusobola okufuna okusonyiyibwa. Embeera ey'okubiri gwe nange gye njagala tutegeere eyinza okuleetawo ekiseera ky'ekisa ky'okukoma kwe kufaako. Muganda manyina za mpuliza njagala okitegeero kimanye. Bayibuli nga bwetegeeza nti abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliko kye bakola batya. Bw'onaaba osomye Bayibuli obulungi mu ndagaano empya, ojja kusanga sitoole Yesu mwe yawonyeza omukazi eyali atawaana n'ekikulukuto okumala emyaka 12. Naye mu sitoole y'emu eyo Yesu azuukizza omwana ow'obuwala ow'emyaka 12 eyali afudde. Omwana ono kigambibwa saakyalaga nti omwana ono ow'obuwala yafa ng'enjala emuluma, era Yesu bw'amuzuukiza abagamba kimu nti mumuwe emmere okulya. Muobunabi ategeeza kikwetaagisa gwe nawe okutegeera n'okumanya nti mu kufa Katonda bwe tunaba tufudde, awandiika mulasa events n'agamba if you want to be a saint in heaven you must first be a saint on earth. Nti bw'oba oli wakubeera mutukuvu mu ggulu, ogwanye leero nga tukyali balamu, nga tukyalina omukisa okwetereeza, nga tukyalina omukisa okugenda ku maviivi olw'okuzimba empisa yaffe karakita, leero nga tukyali ku nsi, ogwanye osooka obeera omutukuvu ng'okyali luddawa ku nsi. Agenda maaso n'agamba the traits of character we cherish in life now, nti empisa ze tulina leero mu bulamu will not be transformed by death or by resurrection. Nti empisa ze tulina leero mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu kufa tezijja kufuusibwa wadde okufa wadde okuzuukira. Tugenda kuva mu ntaana zaffe n'empisa ze zimu nga bwe twalina nga tugenda okufa. Kitegeeza nti mu kufa obanga eyeebase, bameka ku mmwe abagenda mu kwebaka n'ozuukuka nga eyali yinginiya kati ofuuse dokita. Era by'obadde olowooza emabega w'otandikira, ebirowoozo byo byeyongereraawo. Ekitegeeza nti bassebo bannyabo, gwe nange mu kufa ne bw'onaasasula essente ez'enkanawa eri abakulembeze b'eddiini, eri abakulembeze b'ekkanisa bakusabire, tewali kigenda kukyukako ku ggwe. Amagezi ogwanya okubanga byonna obikola leero ng'okyali mulamu. Okusalawo okugoberera Yesu togwana kukwongerayongerayo, olw'ensonga mu Yakobo essuula ey'okuna Bayibuli egamba nti gwe nange tulinga lufu, leero weetuli enkya tetuliiwo. Ebyo by'owozaawoza nja kusoma Bayibuli, nja kugigoberera. Kale Mukama asooka nnindemu emyaka 2 kaakano, bwe nnaamala ofuna omulimu, bwe nnaamala okuzaala, bwe nnaafuna abalongo, bwe nnaafuna mpasa, bwe nnaawasa omukazi, bwe nnaatandika okuwona okukozesebwa, nja kumugoberera. Tegeera omanye ti olunaku olwaleero Mukama nga bw'akuwadde omukisa lw'ogwanye mwennyere, kubanga ekiseera ky'ekisa ky'okukoma tokimanyi, kubanga bw'ofa tewaliwo kye tusobola kukyusa ku ggwe. N'ekyokusatu gwe nange kibeetaaga kutegeera n'okumanya
mu kitabo kino ekyakubikulwa nga bwe twasomye kubikulirwa essula ya 22 olunyiriri olw'10 Bayibuli etegeeza ebigambo bino. Bayibuli egamba nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era n'omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, nti era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola eby'obutuukirivu, nti era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Ekiseera kigenda kutuuka bassebo nnyabo, leero tumanyi bulungi nnyo okusinziira ku bunabbi bwa Danyeri essula ey'omunaana olw'14, Danyeri essula ya 7. Bayibuli etulaga nti Yesu bw'amala okufa mu mwaka gwa 1844 yagenda mu kifo ekitukuvu ky'abawatukuvu, most holiest of all places. Era ng'olunaku olwaleero ali mu kutangirira bibi byaffe. Nga bw'olaba mu yeekaalu y'endagaano enkadde kyetaagisanga abantu bulijjo mu ssaddaaka z'okumakya n'akawungeezi nga bamaze okukola ekibi, baleetanga endiga, baleetanga embuzi, baleetanga obuyiibwa, ne bakwatako emikono gyabwe ne baatulirako ebibi byabwe, akabonero akalaga nti ekibi kimuvuddeko ne kidda ku nsolo, ye mwennyini n'agisala, akabonero akalaga nti empeera y'ekibi kwe kufa, era n'akabonero akalala akalaga nti ekibi bw'okikola ne nenya tekibula bubuzi mu bbanga, naye wabeerawo transfer of sin okuva ku muntu akikoze ogenda ku nsolo, ensolo neefa mu kifo kyo. Bwe byabeeranga mu ndagaano enkadde. Naye ku mikolo egyakolebwanga bulijjo omusaayi guno gwamansirwanga ku kyoto ne mu jjiji ne mu kifo ekitukuvu. Olunaku lumu, olunaku olw'okutangirirwa, ku lunaku olwo bassebo nnyabo, olunaku olwo lwali lunaku lwa kutangirirwa, era olunaku olwo kabona asinga obukulu ne bakabona baakolanga omukolo, kabona asinga obukulu yayingiranga mu kifo eky'awatukuvu awatukuvu gye yeetangirira ng'akozesa embuzi, ng'akozesa ente, bullock, n'atangira n'ebibi by'abaana ba Isirayiri. Naye mu kyo kye yakolanga kye kino, baleetanga embuzi 2, embuzi emu ne basuula obugoba ne balondako eya Mukama. Bwe balondangako eya Mukama eyo n'esalibwa omusaayi, yeekaalu n'ebanga erongooseddwa, n'akwata emikono gye n'agiteeka ku mbuzi endala gye baayita Azazeeri, n'etwalibwa mu kibira gye yaliibwanga ebisolo oba gye yafiira. Azazeeri eno yali esonga ku Sitaani engeri gy'agenda obuvunaanyizibwa ku bibi by'abatukuvu ba Mukama. So kitegeeza mu ngeri y'emu ti Yesu singa agamba ebigambo bino singa byogerwa nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era n'omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, kabonero akalaga ti Yesu agenda kubanga amaze emirimu gy'okukola mu yeekaalu ey'omu ggulu. Yesu agenda kuba amaze emirimu gye nga keesezi z'abantu zimaze okulangirirwa. Nga gwe abadde ng'oli mutukuvu ojja kusigala ku ludda olw'abatukuvu ba Mukama, naye gwe abadde yeeyonoonesa bulijjo ng'oli ku ludda, you are sealed for that, ng'oteekeddwako akabonero olw'ekyo. Ne bw'onaayagala okwenenya nga tebikyalina kye biyamba. Abantu bangi leero balowooza nti singa nfuna bufunyi mukisa ne ndaba Yesu ng'ajja nja kwenenya era ajja kunsonyiwa. Njagala kutegeeza mwana nnyina z'omwagalwa, Yesu nga tannakomawo, wateekeddwa okubaawo okusalawo cases oba embeera z'abantu abamukkiriza nga tannakomawo, ekimukomyawo akomawo okutwala bamulindiridde so si kubateekateeka. So kitegeeza mu kiseera kino Mukama ng'akyatuwadde omukisa nga tukyali balamu, gwe nange tugwanye okuwaayo obulamu bwaffe, bassebo bannyabo, tugwanye mu kiseera kino kyennyini nga tukyaweereddwa omukisa okubanga gwe nange obulamu bwaffe tubutadde mu maaso ga Mukama. Bw'onaasoma ekitabo kino kye bayita SDA Bible Commentary Volume 7 page 976, Ellen White awandika ebigambo bino n'agamba, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes. Ebimu ku ebyo mu biseera bino ebikomerayo ebigenda okukola amakulu biri bibiri bye njagala otegeere. Twayiga nti etteeka lya Sunday pivot nnyo ey'amakulu egenda okusiikula events etuli mu kwetegereza mu biseera bino eby'enkomerero.
naye mu ngeri y'emu n'okukoma kw'ekiseera eky'ekisa Yesu ng'agambye nti ayonoona asigale ng'ayonoona n'omugwagwa asigale nga mugwagwa eyo egenda kubeera turning point events bbiri ez'amaanyi ezigenda okyusa ebyafaayo mu biseera bino eby'enkomerero awandiika bw'ati The Lord has shown me clearly the image of the beast. Image of the beast wagamba nti kwe kubanga America ebadde erowoozebwa okubanga ye kulembera okulwanira eddembe ly'abantu political freedom n'eddembe ly'abantu ery'okusinza bwe naabo maze okwenyigira mu mulimu gw'okulaba ng'eteekesaawo etteeka lya Sunday wajja kuba wakolebwawo kye bayita ekifaananyi ky'ensolo kubanga ensolo eyogerwako wano bwe bwa paapa ne sisitimu eyo. Era agamba for it is to be the great test for the people of God. Kino kigenda kubeera kyegezo ky'amaanyi nnyo ng'ekifaananyi ky'ensolo kimaze okukolebwa eri abantu ba Katonda. By which their eternal destiny is decided. Nti mu mbeera eno obulamu bwabwe obw'enkomeredde n'entuuko zaabwe zijja kusalibwawo. This is the test that the people of God must have before they are sealed. Nti kyekino ekigezo abantu ba Katonda kye bagwanya okuba nakyo nga tebannateekebwako kabonero. All who have proved their loyalty to God by observing His law and refusing to accept a spurious Sabbath will rank under the ban of the Lord God Jehovah. Nti eri abo aboolesezza obwesigwa bwabwe eri Katonda nga bakwata ebiragiro bye nga bagaana okukkiriza Sabbiiti ey'ekikupuli Sande bajja kubeera wansi wa bendera. Bajja kubeera wansi wa bendera ya Katonda omukulu Yehova. Era agamba and receive the seal of the living God. Tebajja funa akabonero ka Katonda ow'omuggulu. Those who yield the truth of heavenly origin and accept Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. Nti eri abo abasazeewo okuleka amazima ga Katonda ne basalawo ne bagoberera Sabbiiti ey'ekicupuli ekikwangala eya Sunday Sabbath bajja funa akabonero k'ensolo. Tegeera omanyi muganyina zampuliriza teri abantu ba Katonda leero Mukama nga bw'akyatuwadde omukisa nga tukyalina ebiseera bino nga tukyali balamu wano. Mukama atuyambe ebiseera bino tubikozese olw'okuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda. Mu kiseera kino basebo nnyabo nga Mukama akyatuwadde omukisa okwesomera Bayibuli nga Sande tennabeerawo gwe nange njagala kutegeeza gwe awulira ebigambo bino kye kiseera gwe nange tuve mu kusaagasaaga kuba njagala kutegeeza ensonga lwaki gwe nange Yesu akyatuwadde omukisa okubeera abalamu leero kwe kubanga ayagala tulondewo ye kubanga ekyawandiikibwa kigamba Katonda ayagala abantu bonna gy'osinzira okuwulira ebigambo bino oba wabikkiriza oba tonnaba oba oli mu lugendo lwo oba tonnabeera serious osobole okubanga obulamu bwo bumukwasa kubanga tomanyi olunaku lw'ogenda kwebaka mu nfuufu ya nsi eno naawe alowooza ndi nja sooka nninde etteeka lya Sande bwe nnaaliraba nga litandise okuyisibwa nja kubeera serious ku bya Mukama. Abaliwo mu biseera bya Nuuwa bayinza okuba be bato be balowooza be banaalabanga enkuba etandise okutonnya bayingire eryato naye bagenda okulowooza okuyingira eryato basebano nnyabo ng'eryato lyaggaddwawo dda naye Mukama yawa wiiki namba ey'okwetereeza. Mukama akyatuwadde obulamu buno Museveni Sidigwa awulira ebigambo bino naawe abiwulira. Mukama ayogera nawe mu ngeri y'enjawulo ng'obubonero tubulabye enjala tugirabye musisi tumulengedde covid yajja n'ebirala bikyajja obwavu bukyajja economic crisis n'ebiranga bye tuze tubiyiga ti ebiseera bitumu biseera bya nkomerero essaawa yonna Mukama waffe nga bw'aweereza mu kifo ekyawaggulu anaatera okugamba enough is enough. Anaatera okujja okukaayanira abatukuvu be okubatwala mu ggulu babeere ababe emirembe n'emirembe nga bwe yatwala Enoka. Naye ekibuuzo ekikulu Bayibuli ng'eyigiriza mu ngero nnyingi nti yabigamba bireke bikulire wamu. Yesu bw'anaakomawo ogenda kubeera ku ludda lwa mbuzi oba ku ludda lwa ndiga? Yesu bw'anaakomawo ogenda kusibibwa ng'eŋŋaano embi ey'okwokebwa oba ogenda kusibibwa ng'eŋŋaano ennungi ey'okutwalibwa mu bukawuka obw'omu ggulu? Njagala kukoowoola leero ebigambo bino ng'obiwulira nga tomanyi garanti y'obulamu bwo gwe nange obulamu bwaffe tubumukwase leero tukkirize Yesu afuge obulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo. Bwe kubanga bwe kuyayana kwe ku mutima gwe akawungeezi kano akaleero nja kukussa mugano manyina zampuliriza gwe nange tubombeko olw'okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli. Tuyize nti ekiseera ky'otuwadde kaakano nga tuli balamu ffe abatamanyi nnaku ze tugenda kwebakira mu nfuufu ya nsi eno okituwadde olw'okwetereeza.
newankubadde ebyo maaso etteeka lya Sande nga likyali mu kuteekebwateekebwa nga linajja okukulozinga probation eri abantu bo Mukama, nsaba nga nkwegayirira leero nga bwe tukyalina omukisa, leero nga Mwoyo bw'ayogera naffe okuyita mu kigambo kyo era nga bw'atuyigiriza, waleme okubaawo n'omu agenda okujeemera Omwoyo, waleme okubeerawo n'omu agenda okuwuddisibwa nti ffenna nga Yesu bwe yatufiira tujja kulokolebwa, naye tutegeere nti ffenna abamukkiriza bokka nga Mukama waabwe era omulokozi bwe bagenda okulokolebwa. Kyenva nsaba obulokozi obw'enjawulo Mukama n'okulumizibwa kubeere y'omuddu wo n'omuzaanawo n'eri ekibiina kino kyonna ekiwulira ebigambo bino, oteeketeeko obulamu bwaffe tusalewo okugondera amazima gano gateekesa mu nkola, era bonna abakomeza obwakabaka bwa Mukama tulabisibe ku nnyanja nga tuwangudde ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Mukama akumpeera omukisa.